Mtazamaji Salam TV. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى بمحامده التي يذكره بها الحامدون ونشكره جل وعلا بشكر الذي تقر به العيون ثم نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيله إلى يوم سنقوم أمام الله عز وجل. Matendo gonna amajivuga wachitiwa Allah. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza nanyini manyi Allah. Achampadde obulamu akyabukuwadde. Tumusaba Allah jalla wa ala akkirize. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tumalire fenna. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala teke mbaddu abagenda okubanga bayingire jana. Allah subhanahu wa ta'ala aberenga ateka mbaddu bagenda okusasira bagenda okusonyiwa Allah bagenda okuyingiza jana. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba ateke mbaddu bagenda okubanga asima. Ibadallah abange mu abaddu ba Allah usui nafsi wa iyyakum bittaqwa Allah. Mbalamiranga nange bwe neerabira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya wasiyatu lil awwalin. Kyekiramu kyabo abatusooka. Ekiramu ky'abatusooka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi ne basahaba be bonna balinga batukubiriza kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu nsaba mmanye mwenna abandaba anna hadhihi dunya mamar. Wallahi darul mamar. Tena dunia nyumba ya kugwawo la daru mustaqarru. Wallahi tegenda kusigalawo. Wa anna al-insan era mukimanye nti omuntu khulika fiha liyamal. Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda kukola. Wa yuqaddimu li akhiratihi aberenga abako byakola ebigenda okumuyamba ku nkomerero. Fasaid ayitibwa omugazi baddu ba Allah man badir waqtanim. Yoya yewayo nafuba neyerwanako ate nanyikira. Washaqiyu atayitibwa omuntu incompetent omuntu alemereddwa. Man farrata wa nadim ye muntu ayawukana kwebyo Allah yamulagira ate awamu n'ekyo neyejjusa. Allah atugamba mu Qur'ani nti ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza ittaqullah mte Allah walitanzuru nafsum ma qaddamat lighadin. Mubeereko nammwe bye mutunulamuko bye muyinza okukulembezera emitima gyammwe. Wattaqullaha mte Allah inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah amanyi ate mukankufu bye mukola. Surat al-Hashr aya ya 18. Yagadde kubawa introduction ey'olunaku olwaleero ndowooza kati mwenna maze okubateekateeka. Ensonga gye mmanyi mwenna gye tuliko obulungi tuli ku bantu beeruuka. Twagala okulaba nga tuyambako abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abeeruuka nabo okubaako we batuuka mu nsonga zaabwe ez'okubanga nabo bafuna ebyo ebigenda okubayamba. Wallahi ebyo ebigenda okubayamba. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutumalira. Allah ajja kutusiima. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutugaggawaza. Bwe tunaaba tukoze ebyo wallahi Mungu jalla wala agenda kutumalira. Mungu agenda kututeeka minal faizin. Mubaddu abagenda okwesiima kwata kyonna kyolina kiteekeyo mugana tutambule fenna. Kwata kyonna kyolina kiteekeyo tutambule fenna. Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala abasiraamu kuba bumu ate nga muli kimu ate nga mutambulira wamu. Kubeera kimu kutambulira wamu. Awo nno wensabira abaddu ba Allah betugenda okutandika nabo olunaku olwaleero.
Allah nga akusasidde nguga nti seeka tutandike. Allah subhanahu wa ta'ala nga akusasidde nguga nti seeka tutandike. Vaayo ga nti seeka wallahi nze ntandika olunaku olwaleero tukole omulimu guno likai tanju min adhabihi oba oliawo tunaawona ebibonerezo bya Allah. Kwata essimu yo gwa Airtel njagala bamugenyi asooka abagenda okukulembera nga sinatandika kusomesa, abagenda okukulembera nga sinabakutandika kusomesa lunaku lwaleero. Nyiga star gwa Airtel gwendiko nyiga star 185 star mwenda hash noza tulifena star 185 star mwenda hash. Mumaliriza ojja kuyingiza merchant ID 4342989 tulifena wetegereze ku TV yawo abagenda okukulembera abantu 10 mwe yagala okuweddwa. Ebumaliriza yingiza amount yo sente zoyagala okusaddaka selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money omale otekamu pini sente zo zigenda kuba zimaze okutuuka mu kitongole ekya Salam Charity. Saba Allah jalla wa ala tusime, saba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire, saba Allah jalla wa ala ateke min alfaizin. Kakati oyo wa Airtel ndoza mulabye oyo wa Airtel oyo wa Airtel oyo wa Airtel oyo wa Airtel ategwe MTN ojja kunyiga star 165 star 165 star 165 nozomaze star 165 star 3 hash. Tulifena yagala nfunewo bamugenyi asooka star 165 star 3 hash star 165 star 3 hash ojimaze. Kakati yingizamu merchant code 315865 tulifena 315865 ojimaze. Enter the amount yingizamu sente ze njagala kugala kudduwa abakulembedde. Enter the amount awo njagala abantu 100 buli omu ampeere omutwalo gumu. Kale tubeereko kye tukoze ku bantu baffe abeeruuka inshallah olunaku olwaleero. Omaliriza muganda wange bw'omaliriza enter the pin awo yingizaamu pini sente zo zigenda kuba zituuse direct wano wallahi nga tukuwadduwa. Saba Allah jalla waala akkirize ateekemu abo abaddu owa Airtel tukomyewo naawe tuddemu tukusomere. Njagala kubazzamu feezi 2 Sheikh Akram mbazzemu feezi 2 saagala beekwase. Airtel gwe gwenzizeeko Airtel star 185 star mwenda hash ojimaze. Enter the merchant ID 4342989 ojimaze muganda wange njagala tutambule fenna 4342989 ojimaze muganda wange tugenze ku amount wano nno wooteramu akasente ko koyagala okusaddaka. Teeka bwabo omutwalo gw'2,500 gyo womalaawo enter payment reference awo ojja kuteekawo manyago. Bwomala amanyago yingizaamu pini sente zo zigenda kujja direct muganda wange sikulinaako buzibu. Saba Allah jalla waala buli yenna agenda okutwegattako Mungu akunsitulire, Mungu akungaggawalize, Mungu akuteeke mbaddu abagenda okwesima yawmal qiyama. Allah jalla waala akusiime muganda wange. Nsaba Allah buli yenna alina kyagenda okukwata Mungu ayingire mu nsonga zo. Allah jalla waala takuze mabega. Allah subhanahu wa ta'ala akunsiimire mu dduwa. Allah akuteeke min alfaizin mubaddu abagenda okwesiima yawma la yughni maalun wala banun yawma la yanfa'u maalun olunaku wetagenda gassa maali yadde abaana okujjako yali bazeeri Allah n'omutima omulungi. Ayuha almuslimun abange abasiraamu abandaba inna al'amalu salih emirimu emirungi gye tubakubiriza entakera okukola wallahi huwa algharasun allati nagrasuhu fi hadhihi ddaarin wallahi kyekigendererwa lwaki weetuli. Emirimu emirungi gye mulaba baddu ba Allah gye tubakubiriza okukola kyekigendererwa lwaki weetuli. Lwaki
tusobola okufuna ebibala yawma alqiyama, ebibala by'okukola emirimu emirungi ku lunaku lw'eqiyama. wa huwa rasulu lhaqiqi, bannange kyekigendererwa ekituufu lwaki twetondebwa. alladhi yanfau labdu yauma alqiyama yauma la yanfau malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salimin. kyekigendererwa ekituufu ekigenda okutugasa olunaku lwetagenda gasa maali yadde abaana okugjako oyo alibaza eri allah n'omutima emirungi, n'omutima omulungi. omutima omulungi alladhi salima min ashirk, ogwawona okugatta ku allah. omutima omulungi gweguliwa ogwakola emirimu allah gyayagala subhanahu wa ta'ala. laqad rabata allahu subhanahu wa ta'ala alfalaha wannajaha fi dunya wal akhira bilamali salih. allah yayambaza okukola emirimu emirungi kuno ku nsi ne ku kiyama ebyaba bagikola. fakullu amalin yurda allah, buli mulimu gwonna abula gwasiima min salatin, okuva ku sola, wa sadaqatin, ne sadaka zetubakubiriza wano ku salamu kyali tokkola, wa birru lwalidaini, n'okugondera abakadde, wa sullatu larhami, n'okuyunga enganda, wa kalimatu tayiba, n'okwogera ebigambo ebirungi, wa imatati adha ani tariq yudkhilu lmizanu hasanatika. wallahi ebyo byonna byonjegedde byongera ku minzaani yo ku lunaku lw'eqiyama. n'ekibuuzo kiri nti okoze ekigwe nga ggwe, kiki kyoyongeddeko? olwewe tukubuuza nti wakoze ekyokuva ku makya, what do you tell us? what do you tell us for example? ate bwewulira omuwalimu ng'ayogera oluzungu ebintu biba serious. kiki kyosobola okutugamba ti okuva ku makya nnakozeeyo omulimu bwe guti? abange bw'oba tonnakolayo omulimu gwonna kwata essimu tuteerewo airtel. bw'oba tonnakola mulimu gwonna mulungi munene kuva ku makya, kwata essimu ngenda kusomera kodi osaddakeko, ozimbe ku mizikiti, ozimbe ku mazzi, ogabe ku mazzi ng'oli nsonga, ng'olinamu omukono mu nayikondo. abaddu banywa amazzi nga gwe ensonga, abaddu babeereko wallahi bafuna amalwaliro nga yeggwe ensonga. star 185 star 9 hash, tandise naawo wa airtel. star 185 star 9 hash, ogimaze yingiza merchant id eri 4342989 43 ogimaze yingizamu amount awo, teekawo akasente kogenda okusaddaka 5 gy'ebiri gy'oku milyo, ozimaze yingizamu payment reference, teekawo mannya gaawo, awo teekawo maki mannya go. bw'omaliriza teekamu pini, omaze muganda wange. jaga tutambule ffenna. kakati tugenze ku MTN. MTN ojja kuteekamu star 165 star 3 hash, star 165 star 3 hash, ogimaze yingiza merchant code. merchant code 315865 35865, ogimaze teekamu amount. awo njagala onteeremu akasente awo kogenda okuteekayo wano. bw'okamala selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money, ogimaze. allahu akbar. teekamu pini, teekamu pini, teekamu pini, teekamu pini, teekamu pini. njagala kulaba baddu ba allah subhanahu wa ta'ala bwe muyiika. njagala kulaba baddu ba allah amanya gammwe ngenda kugasoma kulasiti. amanya gammwe ngenda kugasoma kulasiti. amanya gammwe ngenda kugasoma kulasiti. amanya gammwe ngenda bwe tofaayo buli yenna ateekayo erinnya lyo ngenda kujja wano gasome kulasiti mbawe dduwa insha allah. saba allah jalla waala abasiime era allah jalla waala ayingire mu nsonga zammwe. ayuha al ahibba, ayuha al ahibba, ayuha al ahibba, abange mmwe ab'emikwano, wallahi bwe muba mwagala allah abasitula amadaala. bwe muba mwagala allah subhanahu wa ta'ala ayingire mu nsonga zammwe. bwe muba mwagala allah abajje mu nsi muno nga mwesiimye. ngenda kubawaayo ebintu bisatu.
ekisooka al ikhlasu lillahi ta'ala. Buli kyokola kyonna kikole wallahi ng'okikola ku lwa Allah. Bwe guba mutwalo ng'oyagala guwaayo mu saddaaka ng'oyina w'oyagala okusaddaaka oba wano mu salaamu charity kikole ku lwa Allah. Sooka otukuze omutima gwo ogambe nti nkikola kino naye nkikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bi an yakuna alqasd min al'amal ibtighaa wajhi Allah. Oteekwa okuba nga omulimu gw'ogenda okukola oyagala kusiibisa Allah, si nze ng'ate okolerera addaru al-akhira enkomerero oyo, la riyaan wala sam'atan wala talaban lilmadhi nnas, nga byonna tobikola kulaba, nga byonna tobikola kuwulira, nga byonna tobikola kubanga ofuna kuwaanibwa kw'abantu, wabula ng'obikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ogenda kufuna mu ebyo by'ogenda okukola ne mu saddaaka eyo gy'ogenda okutoola. Thaniyan, ekyokubiri almutabaati linnabiyi sallallahu alaihi wasallama. Oteekwa okuba nga omulimu saddaaka gy'ogenda okutoola, essola gy'ogenda okusaala, abange ekisiibo ky'ogenda okusiiba, wallahi bi an yakuna al-amal muwafiqan lilhadiyi nabiyi. Oteekwa okuba nga ogoberera kuluŋŋamizibwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi n'enkola ze. Fakullu ibadatin lam yushri'uha Allah wa rasulahu fahiya mardudatun. Buli muntu yenna ekintu kyakola nga Allah teyakikkiriza oba nabbi kimuddizibwa. Kale bwe mubanga mukola emirimu gyammwe mugikole ku lwa Allah. Bannange falanubadir tunyikire nnyo baddu ba Allah ila taati qabla fawati al-awan, okugondera Allah ng'akadde tekannaggwayo. Walinastaghil abange awqati sihhati walfaragha, tukozese nnyo akaseera ak'obulamu n'eddembe qabla al-maradhi wal-ishghal, nga tetunnalwala yadde okutawaana. Walharsu ala almudawamati ala alamali salih, n'okugirayo ddala n'okulwana okukola emirimu emirungi. Fa inna ahabba al-a'mali ila Allah, kubanga omulimu ogusinga okwagala mu maaso ga Allah adiwamuha, gwe budde omuddu omulimu gwakola nga agulemezaamu, wa in qalla, ne bwe guba mutono gutya. Bw'oba osazeewo okukola mulimu ku lwa Allah gukole. Bw'oba osazeewo okukola mulimu gwonna ng'ogukola ku lwa Allah gukole. Bw'oba osazeewo kusaddaaka ku lwa Allah, mukwate amasimu gammwe tukoleyo omulimu omunene. Essaawa zino njagala abaddu ba Allah mukwate amasimu gammwe, wallahi tukoleyo omulimu omunene. Kwata essimu yo gwandaba, owa Airtel kwata essimu yo. Bagambye ekitundu ekyokubiri ngenda kusoma mannya gammwe. Leero kino ettulu nasazeewo nsomesa busomesa. Ekitundu ekyokubiri ngenda kusoma mannya gammwe. Kino ekitundu neewaddeyo nsomesa busomesa. Allah akkirize, Allah akkirize, Allah akkirize, Allah akkirize. Saba Allah jalla wa ala akkirize. Njagala kukola mulimu guno, nsaba Allah akkirize. Mujjeeyo amasimu wa Airtel nyiga star 185 star Airtel gwe ndiko star 185 star mwenda hash. Njagala nfuneyo wana abantu 10 star 185. Abamu mulowooza amannya gammwe sigala basooke ngasome, kasooke mbasomere ennamba asome amannya ago. Nyiga star 185 abannya g'abasaddaasa enzijja star 185 star mwenda hash ogimaze. Kwata omutwalo, njagalayo abantu b'omutwalo 50 kulwalillah zimbe ku nyumba ya Allah, kulwalillah ogabe ku mazzi, kulwalillah zimbe ku ddwaliro. Tomanyi omutwalo oguyinza okugenda ku ddwaliro, wallahi n'obaka abasiraamu b'osevinga oba abantu b'osevinga abeetaavu. Star 185 star mwenda hash maze enter merchant ID 4342989 nga bw'obiraba ku TV yo. Genda ku namba 3, namba 3 ogirabye bannange, jaga tutambule wamu. Namba 3 ogirabye, then number 4 enter payment reference. Awoteekawo mannya go maze yatambulire wamu omaze. Muganda wange bw'omalaawo
ogenda kuteekamu pini yo gimaze, njagala tutambule ffenna, nsaba tukole omulimu guno lillahi subhanahu wa ta'ala, kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. MTN naawe sembera, bwe mmala okusoma MTN ng'amala okumanya ga Allah agatuuse, MTN nyiga sita 165. nsaba buli awuliriza kino teekako omutwalo gumu, wallahi teekako omutwalo gutuli ku MTN, teekako omutwalo gumu sita 165 sasatu hash. Enter the merchant code. Merchant code eri 315865. Ogimaze, enter the amount. Seekako sente. Selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money. Omala oteekeko pini. Omaze okuteekamu pini. Omaze okuteekamu pini. Njagala kusoma mannya. Asookera ddala kati kamala okuba okumanya g'abaddu ba Allah tabaraka wa taala balinga 9 bamaze okutuuka. Asooka ye Isa aliganyira. Isa aliganyira atuuse. Isa Allah akumalire. Owokubiri atuuse mu kaseera kano Fahadi Buyondo. Fahadi Buyondo amaze okuyingirawo. Owokusatu Mariam Nalongo naye amaze okutuuka. Mariam Nalongo Allah akusiime. Owokuna Badiru Musoni. Badiru Musoni webale kutuuka, Allah ayingire mu nsonga zo. Owokutaano Fatuma Kirabo. Fatuma Kirabo nsaba Allah akunjagalire. Owomukaaga Mbazira Catherine. Mbazira Catherine nsaba Allah akusiime. Owomusanvu Habibu Allah akumalire. Owomunaana ye Rashidi Allah akusiime. Tulina abantu 8 bokka baddu ba Allah abakatuuka mu kaseera kano. Abantu 8 Allah jalla wa ala ayingire mu nsonga zammwe. Allah subhanahu wa ta'ala ndi wano ndi kulaba watusobola ofunawo abaddu ba Allah tabarak wa ta'ala abayinza okutuuka mu kaseera kano, era Allah tumusaba ayingire mu nsonga zammwe. Wallahi tugenda funayo akanyomero k'amagezi kamu nga tetunaba kugenda mu kitundu kyaffe ekisembayo, nga tetunaba kuwummula bwe tukamala bwetu titugenda kukomawo insha Allah. Muganda wange nkukubiriza ihdhar, weewale an tarfa sautak, okusitula eddoboozi lyo ala man allamatka kaifa tatakallam, eryo ye yakuyigiriza okwogera. Nkiddemu mu nsi muno weewale okusitula eddoboozi eri omuntu oyo yakuyigiriza okwogera, omutegedde ye mukaddewo. Mukirize tuwummulemu, bwe tukomawo tugenda kutandikirawo. Saba Allah jalla wa ala abasiime na buli yenna ayina kyasaddaaka mu kaseera kano. Allah tabarak wa taala ayingire mu nsonga zo. Allah tabarak wa taala abamalire mwenna, buli ayina kyateekayo manya eno ntandayo. Katukomewo. Buli taxi, baasi, bodaboda oba kirole kyolaba ku luguudo, bizinesi yennyini. Ate nga buli lw'otalabirira bizinesi yo ofiirwa ensimbi. Y'ensonga lwaki twabakolera Union Oil okukuuma yingini yo nga nnamu ate ng'esaza gimu, olwo bizinesi yo etambule bulungi. Ono ye oil owaffe aba boda, taxi, baasi ne birole, ate nga seerabidde mmwe bamaayika. Kozesa Union Engine Oil ku lw'obukuumi obusukkulumye n'amaanyi. Funa oil ono okuva mu dipo za Union Stockist duuka mu ggwanga wonna. Union, the better way. Your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with Afro Mobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, Afro Mobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are freed for service.
Ana buchaide uveyo mukalibala oba irobuze iwoteri kunze mama banigaba tia tayi olina isimu wameragirira wamereka nkulagirira anti MTN yatuwaire dakika 3 edobwerere kasitogula minutes okuva ku saawa endere y'okunca paka saawa 2 ed'okunca butini got niga star 10 star abinandala hash sindika ndi bwayine tibyakulimba ate ngera osobola okozesa app yebwe ya my MTN eroidafune takubando yedakika da MTN wakati w'essaawa endala n'essaawa 2 ed'okunco ofuna edakika da MTN ku MTN ed'obwerere nga dalula ku lulamba niga star ndala noti star 2 ndala ashi era ofuna edakika do ed'obwerere buli lunaku okuyungibwa kwaife tikulemesebwa MTN. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on DSTV. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيله إلى يوم سنقوم أمام الله عز وجل makulisaayo mukuwummula mwawo mwebale mukulikeeyo ate mwebale kubanga mutambula naffe ebbanga lyonna mwebale kwerekereza mwebale kusaddaaka mwebale kunoonya ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi abagenda okugiwangula yaga nti thullatun min al awwalin kimu kyakusatu bajja kugiyingira ku baasooka wa qalilun min al akhirin naye batono nnyo abagenda okuyingira ejjana ku mulembe guno ogwasembayo ogwadda naye tusaba Allah tuteekemu abo bayita qalil abatono allahumma amina ya rabbal alamin mikwano gyange bwe munaabanga mutidde Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lakum makhraja wallahi Allah agenda kubakolerawo n'abateekerewo obufulumiro mu nsonga zammwe zonna ekyokubiri Allah agenda kubagabirira min haythu mu kaseera ke mutasuubira kufuna yagamba nti waman yatawakkala ala Allah fahuwa hasbuhu buli yenna anuyirira n'akola byakoze ng'abikola ku lwa Allah amumalira ensonga ze nsaba buli omu ajjeyo essimu olina ensonga ekutawaanya ku mutima olina obulamu obukyagaanye olina ensonga ekaluubiridde okwate omutwalo gw'ensimbi ogusaddaake ogambe nti kagugende eruuka Allah nanga mmalire mukwata amasimu gamwe star 185 nditandise n'aba Airtel njagala kulaba waliwo baganda baffe bano babiri batuuse wetubeeredde wano waliwo baganda baffe wano babiri batuuse njagala kulaba nga ate nabo mbabagamba asooka ye Sophie obubaka butuuse owokusatu ye Catherine obubaka butuuse Hajati Namutebi obubaka butuuse Shakira obubaka butuuse Nabboso obubaka butuuse njagala y'abaddu ba Allah makumi aga kwata omutwalo gumu omugambe ya Allah ku lw'ekintu kye nnyina ku mutima kye njagala ommalire Allah omutwalo guno ng'otaddeyo star 185 star 9 hash Airtel. Enter the merchant ID. Enter the merchant ID. Ojimaze merchant ID saba tutambulire wamu merchant ID ewedde bw'ogimaliriza yingizaamu muganda wange pay amount ze sente zo awe njagala onteremu ekitwalo kyo olete nniya namba 4 enter payment reference teekawo mannya gwawo totawaana ate payment reference bategeeza ki mannya bw'omala oteekemu pini njagala kulaba bano bamugenya asooka Allah bagenda okuleeta mu kaseera kano wallahi basaddaake oyina ekizibu oyina embeera ekutte oyina obulamu we bugaanidde nsaba oveeyo MTN naawe ejjayo essimu
MTN otuuse bana yaba MTN nga sibalaba. MTN muliwa star 1065 likuba MTN star 1065 MTN bendiko kati wenjogerera star 1065 star 3 hash star 1065 star 3 hash bwomalawo enter merchant code wedde abange merchant code wedde njagala ya abaddu ba Allah 10 mu kanyomero kano mbawedduwa merchant code wedde abange baddu ba Allah merchant code mujimaze enter the amount byonna mbisoma bwogoberera TV yawe ebiri omaze okuyingizamu amount omaze okuyingizamu amount muganda wange tekamu mobile money ekigambo mobile money tekamu ekigambo mobile money omale otekemu pini sente zo zigenda kubanga zizze direct wano mu kitongole ekya Salamu Charity nsaba Allah kirize Allahumma amin. Abaddu ba Allah bajja mikwano gya Allah jijja abanga abaddu bajja Shakira muliwa njagala kubalaba wano nga muyiwawo omubiri ensonga za Mungu zibeere za Mungu ate tuziwa obudde bwe tunaawe ensonga za Mungu obudde Allah agenda kutumalira Allah agenda kutugaggawaza abange Allah agenda kutusitula abange Mungu agenda kutukolera ebyamagero mu nsi muno abange Allah agenda kutunula mu nsonga zaffe wama ataakumur rasulu fakhudhuhu nabbi kyatugambye tukikole bwe kyatugaana tukireke tutye Allah kubanga Allah shadidul iqab muyitirivu wa bibonerezo kaseera kano osobola okukwata omutwalo n'ogamba nti wallahi guno kangukwate nguteekeyo maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abange obadde okimanyi nti okusaddaaka sababun nsonga okusaddaaka nsonga era bwe mulaba omuntu ng'ayitiriza nnyo okusaddaaka oyo amazambi Allah tabarak wa ta'ala agamusangulako. Okusaddaaka sababu litakfiri dhunubi wal khataaya nsonga Allah okubanga atujirawo amazambi n'ebibonerezo wallahi yaganti wa aqimus salah طرف النهار وزرفا من الليل lwaki إن الحسنات يذهبن السيئات. Omuntu buli wayitiriza okukola ebirimu ebirungi emirimu gino gitwala ebibi byakola ekyo badde okimanyi. Omuntu asobola okubeera nga akolobera yes naye nga mukozi wa mirimu mirungi emirimu egyo Allah tabarak wa ta'ala n'amusangulako emirimu emibi wallahi olw'ebyo bino byakola. Abange albu'du anil ghafla bw'oyitiriza okukola emirimu nga gino gye tubakubiriza wallahi kikuyamba okubanga ojjawo obugayaavu. Wadhkur rabbaka fi nafsika ojjukire Allah mu mutima gwo tadarruan wa khufiyatan wa duna aljahl Allah omujjukire mu kyama mu lwatu. Allahu akbar. Emisana n'ekiro wala takun min alghafilin tobeera mu bagayaavu. Abange omuntu yenna ayimirirawo n'ayitiriza okukola ebyo Allah bye yamulagira Allah tamuzza mabega. Allah amusangulako amazambi. Allah tabarak wa ta'ala mutebenkeza mu nsi eno. Allah subhanahu wa ta'ala muteeka mbaddu ab'okumwanjo mukole emirimu Allah gy'ayagala bwe munaagikola ne tubakubiriza ne mukola Allah agenda kusinziira okwo wallahi abamalire. Star 185 tuddeyo kati abaddu ba Allah tulaba abategedde point eyo. Star 185 star 9 hash ogimaze. Teekamu buli omu yitunulira Airtel yo. Buli omu tunulira Airtel yo. Buli omu tunulira Airtel yo. Buli omu tunulira Airtel yo. Insha Allah. Allah kirize. Allah kirize ya Rabbi.
omaze oyingiza merchant ID, enter the amount aotekamu sente zo, enter payment reference, manya gaawo sootekawo amanya go omale n'oteekemu pini, omale oteekemu pini. Allah akkirize. Kakati tuzeeyo kuba MTN. Aba MTN muliwa. MTN nyiga stachi 10 nkaga mu 5 star 3 hash. Stachi 10 nkaga mu 5 star 3 hash. Ojimaze njagala tutambule ffenna omaliriza stachi 10 nkaga mu 5 star 3 hash. Merchant ID, merchant code yaffe. Tuli kuba MTN kati. Mazo customer okunyiga star 10 star 3 hash ngoyingiza merchant code. Asatu mwemu 585 nga bwogiraba ku TV. Yingiza amount awenjagala oteremu akasente ko. Bwomala okuyingiza amount selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money. Njagala nfuneyo abantu mutwalo abantu 10 nga shot enaggwa muliwa. Allahu akbar. Muliwa baganda bange. Allahu akbar. Saba Allah jalla wa ala gwe muganda wange ndaba akuteeke mu baddu abalina kye bagenda okukola olunaku olwaleero. Saba Allah tabarak wa taala mudduwa gye ngenda okusaba nga tumaliriza wano. Wallahi Allah tabarak wa taala akuteeke mu aya eno. Allah yagamba mu Qur'an, amma alladhina amanu, mazima ababakkiriza wa amilu salihati ne bakola emirimu Allah gyayagala, fayuwaffiyahum ujurahum, wallahi Mungu agenda kubawa empeera yaabwe. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allah tayagala bali azamanya. Allah nayogera mu Qur'an nti alladhina amanu, ababakkiriza wa amilu salihati ne bakola n'emirimu Allah gyayagala gye babakubiriza. Yagamba sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tugenda bayingiza ejjana nga wansi waayo okulukutirayo emigga. Khalidina fiha, ejjana eyo bagenda kugibeeramu mirembe na mirembe. Lahum fiha azwajun, waliyo abakyala mutahhara abatukuvu. Naga nti wanudkhiluhum dhillan dhalila. Allahu akbar. Ulira Allah wasubiza abakkiriza. Naga nti fa amma alladhina amanu, n'abo abakkiriza wa amilu salihati ne bakola emirimu Allah jalla wa ala gyayagala. Yagamba atya? Allah agambye bayina empeera mu maaso g'ekitiibwa Allah. Mungu nanyumya mu Qur'ani mu aya endala, wa'ada Allah yalaganyisa alladhina amanu, ababakkiriza wa amilu salihati ne bakola n'emirimu emirungi ki lahum maghfiratun wa ajrun adhim, bayina okusonyibwa ate bayina empeera ennene. Allah nayongera basuubiza naga nti walladhina amanu, n'ababakkiriza wa amilu salihati, wallahi ne bakola emirimu emirundi, la nukallimu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul janna, abo be bannannyini jjana, hum fiha khalidun, bagenda kugibeera mu lubeerera. Tuli mu kwogera ebyo Allah bye yasuubiza abali mu kukola kati emirimu emirungi. Allah n'abasuubiza ngati ilayhi marji'ukum jami'a, mwenna mugenda kudda eri Allah. Wa'ada Allahu haqqa, endagaano ya Allah ya mazima. Naga nti innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu. Lwaki byonna bikola Allah asasula ababakkiriza wa amilu salihati n'abakozi b'emirimu emirungi. Ulaika lahum khairul bariya, byonna biraganyiso bya Allah eri abakkiriza. Mungu naga nti wal asri, Allah alayidde omulembe, innal insana, mazima omuntu lafi khusri, ali mukufaafagano, illa alladhina amanu, okujjako abo abakkiriza wa amilu salihati ne bakola n'emirimu emirungi, abo Allah tabarak wa taala yabalaganyisa ejjana.
abo bagenda kuyingira ejjana ya Mungu. Abange kati ebyo byonna bitegeeza kwetereza kukolerera jjana. Fa'malu lil janna, ejjana mugikolerere. Liannahu man yudkhila aljannata la yamutu fiha, omuntu Allah gwagenda okuyingiza ejjana tagenda kufa. Sayakunu fi salami, agenda kubeera mirembe, agenda kweyagala. Bwe tubagamba okukola mukole, tayimu yeno toyinaayo tayimu ndala, toyinaayo budde bulala. Sawa Allah tabarak wa taala tuteekemu abo abaddu abagenda okukola emirimu emirungi. Allah tabarak wa taala byonna ebyo ebiraganyiso Allah abikolera bakkiriza. Abange bw'oba oyagala okubeera mu baddu abo benjogedde Allah be yalaganyisa ejjana, kwata essimu yo osaddaako omutwalo gumu. Allah omugaye nti Allah nkusaba ebyo ebiraganyisa ebyo bye walaganyisa abakkiriza nange mbeeremu. Kwata essimu wa Airtel star 185 star 185 star 9#. Ndi kwabo aba Airtel. Omaliriza muganda wange tambule fenna. Bwomaliriza enter the merchant ID. Merchant ID. Kwata omutwalo omugaye Allah nange mbe wasuubiza abo saba mbeereko. Merchant ID eri 43 42 98 9 43 42 98 9 43 42 98 9 ojimaze. Tekamu amount ojimaze. Amount ojimaze. Omala amount enter payment reference. Awo osobola okunterawo kerinnya lyo. Bakusaba payment reference omala otekemu pini. Njagala kwebaza baganda bange Hajat Sara ne Isa bamaze okutuuka saddaaka zammwe zituuse. Saba Allah basiime. MTN ojja kunyiga star 165 star 3 star 165 star 3 bw'omaliriza oyingiza merchant code yaffe eri 315865 315865 315865 ojimaze 315865. Bw'omala teka amount ze sente zogenda okusaddaaka. Selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money. Omale otekemu pini. Sente zo zigenda kuba zimaze okutuuka wano mu kitongole ekya Salam Charity. Kale nno nsaba tutambule ffenna. Uganda wange mbadde ntuuse ku muganda wange owaaki owa Airtel. MTN nawe kumaliriza njagalayo abaddu ba Allah tabarak wa taala 10 ngoga ati seeka tugendako mu kanyomero k'amagezi eddakiika eki tugende tubeeko bye tusoma katono ebigambo ebyawukana ku kye tubadde tusoma. Baganda bange tumale tukomewo tusoma amannya g'abaddu abo abasaddaase abasaba Allah abateeke mu bali betwogeddeko. Allah be yalaganyisa ebintu ebiyitirivu. Fahdhar mu bulamu bw'ensi eno weewale antadhlim ahadan okulyaza amaanyi omuntu yenna. Mu bulamu bw'ensi eno weewale omuntu okukaaba nga gwe wamubbira obusente bwe, gwe watwala ssente ze n'otazizza. Weewale wansi w'enjuba eno omuntu okuba nga gwe watwala ssente ze n'otazizza, nga gwe wafuuka ensonga y'okukaaba kwe, gwe wafuuka ensonga y'okuba nga ekyeyo kye yakola yakisalwa lwakuba gwe, gwe wafuuka ensonga y'okuba nga essaawa zino ajulira kwetta nga gwe ensonga. Wallahi weewale mu nsi muno. Fa inna dhulmu dhulumaatu yawma alqiyama. Obulyaza amaanyi akizikiza ku lunaku lw'eqiyama. Allah yagamba wala tahsabanna Allah. Tolowooza nti Allah yeerabidde.
tolowooza nti la tahsabanna Allahu ghafilan, tolowooza nti Allah mulyaza amaanyi oba okwerabidde amma ya'malu adh-dhalimun, kwebyo bibakola abalyaza amaanyi. Allah tabeerabirangako. Wallahi sajja omu yagaa nti dumu'ul madhlum, amaziga g'omuntu alyaza amaanyiziddwa fi a'yuni nnasi mujarradi ma, mu maaso g'abantu balabanga mazzibuzi, kuba omuntu alyaza amaanyiziddwa akaaba n'omulaba nga akaaba amaziga. Naye yagamba nti dumu'ul madhlum, amaziga g'omuntu alyaza amaanyiziddwa fi a'yuni nnasi mujarradi ma, mu maaso g'abantu galinga bw'olaba amazzi obuzzi bw'okyemulaba. Walakinna inda Allahi sawa'iqun yadhribu biha al-a'da au yadhribu biha adh-dhalimun, wabula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala je Allah alikozesa kulwanyisa abo abamulyaza amaanyiza. Muntu akaaba leero naye wallahi enkya Mungu asoma edduwa wa huwa yuraddidu bi alamin, naddamu ekigambo oyo gw'olyaza amaanyiza ayinza n'okuba azuukuka n'agamba hasbuna allaha wa ni'mal wakil, Allah mmalira. Naye hadithi zitulaga nti omuddu bw'ayogera ekigambo ekyo ng'akaaba olw'okuba gwe wamulyaza amaanyiza, Allah addamu n'agamba nti wallahi la ansurannaka walau ba'da hin, nja kukutaasa ne wanaayitawo akabanga. Mungu bw'alikwatako okulyaza amaanyi abantu tolidda mabega, ojja kuba tolina kaseera kakwetonda. Muzeeyo ebintu by'abantu bye mulyaza amaanyiza. Nsaba Allah akkirize tukyatambula, tukyatambula naye mummazeemu amaanyi. Sibalaba alaysa minkum rajulun rashid, mummwe temulimu musajja mbasajja, mukyala mbakyala, taliimu wano, temuliimu wano mukyala mbakyala. Ayinza kuvaayo nagati seeka nange nzuuno nvuddeyo, wallahi omulimu kangukole nange mbeereko kyenteekayo. Eddakiika ze tusigazza jjukira, tusigaze eddakiika 6, 3 tugenda kuzisoma mu dduwa, 4 nsaba tukoleremu emu, saba tukoleremu omulimu gumunziremu mbasomere ennamba, tufune bana abasembayo abagenda okusaddaaka olusembayo, mujjeeyo amasimu tukolere wamu. Hajati Zainabu omaze okutuuka nkulengedde, barakallahu fika, saddaakayo emaze okutuuka kati Hajati Zainabu, mujjeeyo amasimu, saba Allah ayingire mu nsonga za Hajati Zainabu, Allah akumalire ebikutte, Mungu akusitule madaala, akutaasa obwavu, akutaasa okulemererwa, Allah akukuumire kalibatu la ilaha illa Allah, kutwale Makka ne Madina buli mwaka. Wa Airtel jjayo essimu nga tenunagenda mu kanyomero k'amagezi, bwe tumala akanyomero k'amagezi dduwa esiibula. Kakati guno omukisa abagukozesa mugukozesa abaagala okusaddaakako. Wa Airtel nyiga star 185 ofunayo ku bantu awo ababedaani asobola okumpayo emitwalo 5 nga sinnava ku show. Muwe dduwa star 185 star 9#. Ewedde yingizaamu merchant ID. Merchant ID yaffe eri 4342989. Ogimaze yingizaamu amount esente zogenda okusaddaaka. Bw'omala okuyingizaamu amount, enter payment reference, teekawo manyago. Bw'omala okuteekawo amanyago awo, yingizaamu pin, sente zo zigenda kuba zize direct one mu kitongole ekya Salam Charity. Tukyali sente zigenda kuba zituuse wano mu kitongole ekya Salam Charity. Owa MTN ojja kunyiga star 165 star 3#. Bw'omala enter the merchant code 315865. Ogimaze yingizaamu amount, selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money, omala oteekemu pin. Abaddu ba Allah benninda abo abagenda okutuuka, minal mu'minina rijalun, mubakkiriza mulimu abasajja,
mubakkiriza mulimu abaddu wallahi abamalirivu okubanga batendeeza Allah waabwe n'okukola ku lwa Allah waabwe. Mikwano gyange nsaba abaddu abo muveeyo mujje tukole, tulinayo edduwa nga tumaliriza wano insha Allahu tabaraka wa taala. Saba Allah tabaraka wa taala abeere nga akkiriza. Allah tuteeke mbaddu bagenda okusiima, era Allah tuteeke mbaddu bagenda okuwejjana, era Allah tuteeke mbaddu bagenda okuteeka mu baddu bagenda okusiima yawma alqiyama. Jayo essimu yo tugenda kusomayo akanyomero kamu ak'amagezi, ekyafaayo kimu kitonotono tumale tukomewo tugende mu dduwa efundikira. Dakhala rajulun ala abi dharri, musajja omu yagenda ewa sahaba ayitibwa abi dharri. Faja'ala yuqallibu fi baytihi, yuqallibu basarahu fi baytihi, natandika otambuza amaaso mu nyumba ya abi dharri. Namugamba ya abi dharri, owange sahaba ayitibwa abi dharri gwe babigamba, aina mataikum, ebyobugagga mu makaago nga tebirabika. Abi dharri yamugamba nti inna lana baitan nuwajjihi ilayhi salihi mataina, fe tulina ennyumba gye tulina okulwanirira gye tugenda okubeera mu lubeerera naye seeno. Musajja yamuddamu n'amugamba nti innahu la budda min matai ma dumtu hauna, wadde kiri bwekito naye wandibaddeyokko mu nnyumba yo n'akantu. Omusajja yamuddamu n'amugamba inna sahibu hadha almanzila, inna sahibu almanzila, nannyini nnyumba eno edduniya wallahi la yada'na fiha, tagitwagalamu. Allah bwe yali ayogera ku nsi eno ebagayaaza ebalemesa okutendereza, Allah yagamba innama hadhihi alhayatu dunya mataa, buno obulamu kiyita mu lujja, wa inna alakhirat hiya darul maqaral, ate enkomerero y'ennyumba ey'olubeerera. Bamubanga edduniya ebamazeemu mujjukire ku Allah subhanahu wa ta'ala, mmanye ti edduniya temuli. Saba Allah jalla wa ala atuwe ekyokuyiga mu kyafaayo ekyo n'embigambye ebyo bye mbagambye, era Allah atuweemu ekyamakulu. Allahumma amin. Tugenda kufuna dduwa. Edduwa gye tugenda okufuna, Allah ayingire mu nsonga zaffe, Allah atumalire ate Allah atusiime. Tekikugaana kutuulawo otudde n'oddamu amiina. Allah tabaraka wa taala tukusaba otuwe ya rabbi. Allah tukusaba otumalire mukama waffe. Allah tukusaba otuyingize ejjana mukama waffe. Allahumma ya rabbi aghnina, Allah tugaggawaze. Allahumma aghnina, Allah tugaggawaze. Allahumma arhamna, Allah tusaasire. Allahumma ansurna, Allah tutaase. Allahumma ij'alna min almuslimin, ebbanga lyonna Allah tufuula abasiraamu. Allahumma tawaffana muslimin, Mungu tunywereze ku busiraamu. Allahumma ja'al akhir kalamina min ad-dunya la ilaha illa Allah. Allah tukusabe ekigambo ekiba kisembayo mu dunya muno eri obulamu bwaffe kibeere la ilaha illa Allah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika, Mungu tukusabe ebimu ku by'obugagga byo. Allah tabarak wa taala oli mugagga, Mungu osinga okugotusinga ya Allah tabarak wa taala obugagga, ate watugamba gwamba bugambi kun fayakunu kibe ne kiba. Allah tugaggawaze, Allah tusitula amadaala, Allah tugabirire. Mungu tuteeke min alfaizina mbaddu abagenda okwesiima. Mungu jalla wa ala akkiriza emirimu gyaffe gye tukola entakera. Allah kuuma obutebenkevu mu ggwanga lyaffe, Allah kuuma obutebenkevu mu ddiini yaffe, Allah kuuma obutebenkevu mu maka gaffe. Barik lana fi awladina, teeka omukisa mu baana baffe. Barik lana fi azwajina, teeka omukisa mu baami baffe ne bakyala baffe. Barik lana fi kulli shay'in, Allah otuteera omukisa mu buli kimu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Eno ye Salam TV.